awo ekyo kye kiri ate wali kyekiriwo kuliko ka performance kadde kamasavu nnyo nnyo. mwebale kusiima Abawagizi bobadde bakumisinga bbanga lyonna. Abawagizi bange babadde bamisinga naye nange kyenkoze ekinene kiri nti kwefuula bigger and better this time. So essaawa yonna era music agenda kuba droppinga, tulina music omupya ajja era bo bennyini bensavinga kuba banteekayo ate be banzijayo. Ebiseera bisinga ffe tuba tumanyi nti omuyimbi bw'alawo nga tapafominga nnyimba ze azeerabira. Tuseemu ku kaseera noga nti ani lyrics zibuzeemu. Bali baana bange enzaala bazaale. So tosobola kwerabira mwana wo manyage birthday ye lunaku waabwe azaakula. So baana bange so sobola berabira, so tosobola kwerabira luyimba lwo kizibu. Abantu bakuwadde gundi bakwelukamize bulungi nnyo nga we baali bakwagala bbanga. Yes, abantu bampadde welcome y'amaanyi nnyo, mbadde sigisuubira naye y'amaanyi nnyo, alhamdulillah, nebaza Allah. Twali ku parliament nakulabako awo nga nawe ogenze ku nsonga oba oliawo eziri mu abayimbi, gwe nga gwe personally ng'omuyimbi kikyali kikututte? Nze ndi member wa federation era buli kikwata ku federation kinkwatako. So federation ng'erinayo meeting, erinayo session yonna nina okuba part of it. Era nali part of meeting eyali going on. Ensonga yaffe era still ya copyright era kugitambuza bwe tuti kutereeza kano kawaayiro kano katereeza kino kibeere nga kitegeerekeka nga kiri bwe kitegeerekeka bwe kiti. Gwe ng'omuntu kikuaffectinze kityo ky'okuba nti copyright ye Uganda teteredde bulungi nnyo ku side eno? Kyaffectinga because oyimbira emyaka mingi okufuna ssente nnyingi ebiseera ebisinga, which is so bad. Ate n'ekirala kituleetera okuba nga tetusobola competinga bulungi nabannaffe bali kubanga olw'okuba oluusi akasente kajja mu ngeri ya musoobasooba. So kinayambako oba oluusi oli awo omuyimbi aba yayimba oluusi nga talina na ssente zisobola mutwala mu ddwaliro, naye ng'oluusi ate bwe tukibala mu ngeri ya copyright nga weeri omuntu asobola okwesastaininga oluusi nga alina n'ennyimba bbiri zokka oba oluusi. Yes. Abantu ki abakuyembeko mu jjana eno gy'obaddemu oba oli awo kulikavalinga okomerawo ddala bwoti? Abantu abanyambyeko bangi okusookera ddala muzeeyi wange, na mikwano gyange Humphrey Nabimanya, ninako sister wange Julian Katamba, then mukyala wange, then ne mikwano gyange mingi. Bwe namenya omwomu abalala bajja kunyiiga. So bangi nnyo. Yes. First and foremost, byayitingana bingi nnyo oba olaba nga tetunakufuna side yo nga gwe omuyimbi. Ekyakuviirako kubanga ogenda mu rehab? Ebiseera ebisinga it is mental health. Men break down ebiseera ebisinga nga oluusi public tekitegeera. So oluusi bw'olaba embeera ng'ekuyinza, oluusi kinyuma nnyo ne wejja mu public n'osooka ne weetereza ng'omuntu. Rehabilitation is not meant for the sick. It is meant for those that are looking for peace. Oba n'abo abali mu looking for kugamba emirembe. Naawe kennyini osobola okkeera n'ogamba essimu yange njagala eveeko, njagala neweeyo omwezi gumu nga mpumuddemu. Ebiseera ebisinga tukoze emyaka egiwererako ddala nga tetuwummula. So sometimes I think nti mu lugendo lwo ng'omuyimbi bw'oba ng'obadde oyimba, sometimes it is important. Yes. Bangi bali mu mbeera oba oli awo tulaba nga bali mu depression, balina engeri gye bayita mu life nga it's difficult to them naye tebalowooza nti basobola okugenda eyo, batyayo actually batya ogenda mu rehab. Ebiseera ebisinga nze kyendaba ng'ekizibu kyandibadde nti oluusi balakinga abantu abasobola obadvisinga to make such a move. It is not a wrong move. Ate ebiseera ebisinga nti kikuyamba nnyo n'okweresetinga kazibe goals and visions. So ebiseera ebisinga engeri gye tukolerera ebiseera by'omu maaso kikuyambako okwetegeka nti buli omu yandyagadde okutegekera ebiseera bye eby'omu maaso. Oba oli awo abaana, oba oli awo akoze ekigenda obatambuza, bakiyita family wealth. Yes, ebyo byonna okubeera akoze atya, azimbye atya, kutuula
kufocusinga ku visualizinga. Yes. Omazeyo ebbanga ki nga tonaakoma wano eno kuba katukulaba okomyewo fully era oli mwetegefu? It has been 6 months. Yes. 6 months. 6 months of what? Kwetereza ng'omuntu, 6 months of 6 months okwetereza ng'omuntu. Yes. Kwetereza ng'omuntu. Obadde oyagala neetereze nga ki? Kwetereza ng'omuntu. Yes. Wagenze ne Mecca oba oliawo n'obaako by'osaba n'ogamba nti obulamu buli obukadde osaba obulamu obupya, bikiko ebyosinza okutunuulira mu lugendo? Olugendo lwange olw'Emecca ebiseera ebisinga nkitwala nti the more you close to a higher power, the more ebintu ebisinga gye bikoma okwanguyira. So kati nze ebiseera ebisinga bwe mbeera kumpi ne Katonda buli kimu kinnyanguyira. So nze era ebiseera ebisinga guno mulundi gwakubiri nga ngenda e Makka. So ogenda e Makka nsaba ebyo Allah byenkoze abinsonyiwe, nsaba ebyo byankoledde mwebaze, era musaba ebyo byenjagala abinkolere antwale mu maaso wamu n'abantu bange, famire yange n'emikwano gyange, na buli omu anjagaliza ekirungi, na buli omu then emikwano emibi aginteeke wala, ekyo nakyo nga kiri awo. So Allah nyambako okwetereza mu lugendo lwange. Yes. Okumyewo omukyala wamusanze otya? Ndaba ne wano ku performance ozze naye. Mukyala wange, she's my greatest supporter. So si buli lunaku nti atambula. So lunaku lumu luno obadde tulutwala okubeera nti lunaku lubadde lunene gye tuli. So we had to all witness what is happening. Yes. Gaga boy ageeyo Uganda tegamusumbuwa nnyo otali awatali security. Ekyo kati kiri between her and them. Kati nze ekyange naye kiri between me and her. Era nze mukyalo wange aba wange. Era nze mba sisobola, nze sisuubiriza kye sirabye. Yangambye nti wakomyewo n'owaggala ejjambi yange ogenda noonya buli omu. Ate kati nva ku nnyumba ya Mungu, buli kimu nakitadde wa Allah, buli kimu nakimuteeredde, buli kibadde kinkyalenjinga. Allah ajja kiyinza, yajja kisobola. Wali toliwo bingi ebyayogerwa bakritisayizinga nga bagamba nti oba embeera gye walimu oba oliawo gwe yagyeteekamu. Buli omu waddembe okwogera buli kyayagala. Omanyi space weeri buli omu alina freedom eyogera buli kimu kyayagala. But what is the truth behind? Nate oluusi abantu abamu aboogera bwe batyo nabo bambi babeera concerned gy'oli, baba bakwagaliza, baba bakwagala. So oluusi nkitwala nti even if it is a negative criticism, it is still a positive one. Nkitwala nti kiri positive, nti oluusi omuntu anfaako mu ngeri yonna. So sikitwala nnyo ng'ekiri awo ekinteeka wansi. Obulamu obuliseetinze okulaba nga tetuddayo mu mbeera eri gye twalimu, okulaba nga buli kimu kitambula on smoothly. So it is all about using your time. Kati I've used my time quite well. Building myself mentally, nganze ng'omuntu, designing goals ne visions n'oziteeka ku lupapula n'ogamba nti kino bwe naakijjako kino kyengoberera. Kati obeera ne program. Ebiseera ebisinga tubeera mu nsi nga tukola bukozi. Tukola bw'osasula rent, bw'ofissawo akasente n'omala n'ogulayo akamotoka nga obeera mu disorganized environment. Naye oluusi kati kusinziira ku plan z'oba olina essaawa eno n'ekirala tukuze tukulidde ddala, gwe nange tukuze. Kati essaawa eno yakulaba nti kye tuzzaako oba future y'abaana baffe oba future y'abantu baffe ebeera bright. Kati tetusobola kuddamu, bw'oba oyise mu nsobi ekuyambako okwetereeza. Ate oluusi kirungi nnyo n'ogifeesinga nga tukyali ku gino emyaka, kubanga ku myaka ate gigenda mu maaso tekiba kyangu. So nze nkitwala nti time yange ngikozesezza bulungi era buli kimu kigenda tambula bulungi. Nzikiriza nti okugendayo kyali necessary, naye ate era olina ku ebyo by'oluzinze mu kaseera k'obadde ng'oli. Yes, you lose a lot. Naye bw'obeera n'abantu ne support system ng'esobola okuprotectinga ebimu ku ebyo, ekyo which is good. So nze abantu bange bagezezzaako okuprotectinga kino nakiri, era ebyonoonese si bye biri awo, damages si ze nnyingi. Ate engeri gye kiri nti mu buli lugendo waliyo okusasula fees. So oluusi losses z'okola ze zimu ku payment gy'osasula egenda okuteeka ku kkubo ettuufu. Yes. George, nsooka okubanga nti nga nkulisayo yonna ebbanga gy'obadde. Ekibuuzo kyange kiri nti mu mbeera gy'obaddemu
obadde owuliriziganya ne mamisu oba leebadde mbadde mpuliziganya na mukyala wange. Yes, mbadde mpuliziganya na mukyala wange. Yes. Ati neri nayo family olinayo. Eri aba family yange naye mbadde siwuliziganya naye. Yes. Engeri gy'obadde tewuliziganya naye yavaayo kwemabegakawo ku internet nagamba nti maybe oli you dead dad. Yes, ye statement gye yakola. It is up to everyone okubeera ne view nga bwe twagambye. Tulina space nnene nnyo buli omu waddembe okwogera kyayagala eri omuntu gw'ayagadde okwogerako oluusi kati abantu nga ffe tetujja kubasiba oluusi tubalinamu abaana so waddembe okwogera kino okwogera ekirungi oba okwogera ekibi it is up to her so long as abaana bo bali fine. Yes. Ye omukyala yes abadde maybe ayita mu kusomezebwa kungi nnyo omuli challenges ez'enjawulo ng'okulabirira abaana because era statements ezimu ze yakola yagamba nti munaaye ebintu ebiri mu nnyumba oba osanga oba oli agenda bitunda asobola okuba ng'alabirira abaana. Kati eyo ye story ate gye simanyi naye bwe naaba ngitegedde era njajja addressinga. Yes. Ekibuuzo kyange sobola okubiriza abantu abatya okugenda mu rehab okufunamu akadde okuwummulamu then okukomawo okukola balina okukola. Buli omu yeetaaga okuwummulamu mu nsi eno so oluusi fe abakola emisana n'ekiro twetaagira ddala akadde k'okuwummulamu. So sometimes rehabilitation is good. You can take yourself n'ogamba nti kampumulemu weeks 2 kampumulemu weeks 3 kampumulemu weeks 4 okusinziira gwe bw'oyagala ne goal